abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale okulaba Dream TV, abalungi be basinga abantu ababi obungi. Obwekyo tukiwakanya nenze nkakasa nti kituufu. Abantu abatono ababi bo bamanyi okwegulumiza, bamanyi okukola propaganda, bamanyi okwerangirira, bamanyi okukozesa emizindaalo eminene n'olowooleza ddala nti bali mu kintu naye nga ddala ate baba abatono abo. Era abalungi bwe basituka, abatono abo ababi badduka emisinde temugirabanga. Mmwe mubadde wano naye temunnalaba ku misinde gy'abantu gye baddusa ababi okuva lwetwafuna okwefuga wano. Owedde tulabye abantu ababi abadduka ninga batono nnyo. Ogenda okulaba ng'abantu abasinga obungi basigaddewo mu kibuga. Abantu nga mwebali, amaduuka maggule, bonna mwebali, naye nga bali ababi bagenze. Naye kakati ne weebuuza nti bulijjo babadde bakikola batya okukuŋŋaanya abantu abangi ennyo ne babasinza amaanyi, ate bwe basituka bano ne baga nti abanga awo wafiira muloge. Kale nno tunoonye ekkubo mutuyinza okuyita. Nze ndowooza bwe nti abakulembeze baffe lwaki bafuna ssente nnyingi nga mu parliament? Njagala okwogera ku kigambo volunteerism. Volunteers. Katugambe example gye nnyinza okukuwa, ndowooza be bazikiriza b'omuliro mu America. Abasinga obungi tebaba ba poliisi oba baki, baba ba just ba volunteers. Era babayita buyisi nga waguddewo kiki ekizibu ng'ekyomuliro, naye nga omusajja abeera awo alina emirimu gye gyakola biki byonna, naye nga bwe bamuyita agenda n'akola obwa volunteer n'asobola okuwonya abantu ababeera mu kizibu ekyo ekiba kiguddewo. Kaakati ffe wano ddala ddala abantu nga bafaayo aba paliamenti, nga bafa ku bantu baffe era be baagala okufugibwa. Nze mbadde ndowooza nti ekigumizza ekereziya nga ey'Abakatuliki n'ebitongole ebirala eby'eddiini ebisinga, amadiini agasinga, ekibigumizza mwoyo ogwo ogwa volunteerism, nti ojja kusanga abasosodooti, ababiikira, nga ebyabwe babikola mu ngeri ya bwa volunteer. Era bajjamu ekiganduula kyakyambale paka. Naye abafuzi bano aba paliamenti ddala, singa ddala sente ezo zonna ze bafuna, tugamba omuntu nti bannange sente ze za paliamenti tukole obwannakyewa, tukole eddwaliro lya kansa oba ery'ekintu gundi. Tetusobola kikola baganda bange. Nze mba nsuubira nti abasajja bonna abeesimbawo okubeera mu paliamenti baba balina sente, kubanga si kyangu kufuna bululu nga tulina sente okusinziira ku ngeri gye tulondamu ebintu byaffe. N'olwekyo abasajja bano nze njagala tubateekekawo akazito. Paliamenti waaki tugiweeyo emyaka 5 oba 10 ng'abantu abo ba volunteers, tusobole okutereeza ebirala nga teri kufuna ssente. Ne pulezidenti tubeere ne ba volunteers okusobola okwetereeza ng'abantu tebakozesezza mululu oba bubbi. Twewe emyaka 5 tugaye nti ba volunteer, kati ekintu kyonna kiri voluntary. Tulabe lwaki. Kubanga ssebo tugenda mu kintu ekyokulonda, abantu bakozesa ssente. Essente ezo zirina obbaddira mu ngeri emu oba endala. Tunaakola tutya okubeera n'abantu nga bali waggulu w'ebiriwo? Tuteekwa okuba n'abantu nga bali above chaos eno eriwo
akavuyo akali waako nti bano babbi, parliament babbi, ate government eri corrupt, ebyo byonna okubyewala tulina okufunawo abantu abali above ebintu ebyo. Nga Kristo bwe yali above omuyaga ogwali ku nnyanja Peter n'amugamba nti wayi tufa ko ye nti wayi obadde kijangu naawe jangu mu kutya Peter n'agenda. Naffe tukole tutya okubeera above omuyaga oba akavuyo ak'ebyobufuzi, ak'ebyennono, ak'ebyenfuna bye tulimu olwaleero. We need a people. Twetaaga abantu oba twagala oba tetwagala abali above akavuyo ke tulimu. Ate abantu abo ndowooza bajja kuba bantu nga omutima gwabwe si gwa kufuna bufunyi wabula gwa kuyamba. Omutima guli ogw'okuvoluntiyaringa gwanga mujje ne mugenda ne mugogola oluzzi ne mugenda ne mulimirako omuntu omulala. Waliwo communities ezikola bwe zityo, then enkeera ne mugenda ne mulimira omulala, ebintu bwe bityo nga bufugibwa okwagala, obugumiikiriza, eddembe, essanyu. Nze ndaba nti Uganda yeetaaga abantu abali waggulu wa Museveni, abali waggulu wa Kyagulanyi, abali waggulu wa Mao, abali waggulu wa Amuriat, kubanga abantu abo bonna endowooza yaabwe erinamu ekintu kimu ekiri mu common. Kiri ekintu eki, nze nsinga, oyo yaane, gwane. Ekintu ekyo kyatuteekebwamu bazungu nti master omuzungu okumwagala wali olina muwulira kyakugambye yengeri yokajja wali omulaga nti omwagala. Kakati ne gavumenti zaffe zino zonna endowooza yaabwe bamanyi nti okubaagala tulina bawulira. Amuri kola kino, oli shamba boy, sawa, yes master. Awo netumanya nti kakati omuzungu master atwagala, naffe tumwagala kuba tukoze kyatukola ki kyatugamba. Kati netufuna enkoppa eyo naguno gujwa etambula. Buli master ayagala tumwagale naye nga tuwulira muwulire. Oda akugambye kola kino n'okikola. Bannaffe abaasooka okusoma wano mu ggwanga abazungu be baaleka baatwala endowooza eyo nti master alina okwagalwa kyokka, si kwagala kuno okwa Katonda wabula kuli okwagala okw'omuddu omuwulize. Ng'Abaganda bwe tugamba wano nti muddu awulira yatabaaza engabo yaki ya mukama we. Owulidde? Naye tekitegeeza nti omuddu oyo ayagala mukama we. Okay, awulira. Abazungu abo baafuga abantu era nga bwe balwala n'abakozi baabwe bagamba nti tuli balwadde, ffenna tuli balwadde. Ng'omukozi w'omuzungu yakugamba nti tuli balwadde eno, nti kiki nti master mulwadde, naffe tuli ki balwadde. Kakati ebintu ebyo ne tubisikira. Nze gye mpise physiological enlightenment twabisikira, abafuzi baffe baabisikira. Batuwuliza lwa mpaka, okubaagala bakikola lwa mpaka. Bo tebalina kye batwagalako. Abazungu baali tebalina kye batwagalako ffe ng'abantu, era baali baagala tukozesa bafune ebirala bye baagala okuva mu ttaka babitwaliwa. Naye nga omuntu baali tebalina kye bakola ki kye batwagaza.
n'abafuzi baffe abamu olwaleero tebalina kye batwagaza wabula bo baagala ate ffe tubaagale lwampaka, which is not okay. N'olwekyo tujja tutya okuba nti twagala omusosodooti oba omubiikira oba omusomesa okusinga w'amagye oba owa poliisi? Kubanga oli okwagala kwagenda okukozesa kwanjawulo. Takusuubira gwe kumwagala lwampaka era takusuubira kumwagaza kumukwagaza lwampaka. Akusuubira okufuna kiri kyalina mu ye ng'omuntu eri gwe naawe ng'omuntu, era ekyo nga kye kireeta enkolagana eyo wakati wammwe. Naye ng'emirundi egisinga tewali muntu ayinza kusasula kintu ekyo. Ekyo kyempita volunteerism. Nti ebintu ng'ebyo ebimu omuntu tosobola bisasula. Tosobola. Katugamba osanze omusajja emmotoka emutomedde agudde ku kkubo. Nze nasangako omusajja ng'emmotoka emutomedde naye ng'ali agudde ku mmotoka bw'ati, naye nga driver eyali avuga agivuga awetaaweta bw'ati, omusajja oyo gwatomedde agwe. Era n'agwa ku Jinja Road eri nga wakyaliwo ne roundabout. Omusajja n'agwa, omusajja n'ateekako omuliro bati ne mugoba. Nagoba mmotoka eri n'enjigoba. Nga kubanga atomedde omuntu agikyusiza agudde wali. Naye ngoba emmotoka n'omusajja ne mugimumira mu maaso namuga nti gundi otomedde omuntu ate omusudde wali, jja tumutwale mu ddwaliro. Era ntuddayo. Tumulondawo ne tumutwala mu ddwaliro. Naye kakati ng'ekyo nnyinza okisabira omusaala. Ebintu ng'ebyo tebisasulwa. Naye toyinza kusanga muntu mmotoka gwetomedde n'omuleka awo olw'okubanga gweyagala omusaala oba ng'oyagala qualification nti ani alina okuyamba ono emmotoka gwetomedde alina diploma oba degree. Singa tukola bwekityo nti n'emmotoka ng'etomedde omuntu okumugjawo awo oteekwa kuba na degree oba diploma, tebyandibadde byangu. There are certain things ng'ebyo bitasobola kusasulwa. Era abantu okubeera enlightened enough okubiraba kyekireeta omwoyo guno ogw'okukolera obwereere oba volunteerism. N'okola ekintu nga tokisuubiramu musaala, naye nga ekintu ky'okola kiyamba nnyo oba kiyambye nnyo abantu abalala. Ne n'olaba omuntu ddala ow'omululu ayingira Parliament ng'anoonye musaala n'akugamba n'okugamba waliwo omwe yayingira omunnaffe mbu ye agenze kulya. Era n'abantu ne bamulonda si mbu agenze kulya. Era yalya yamanyi. Mumumanyi. Naye toyinza kuyingiza bantu ng'abo. Babe b'amagye, babe ba poliisi. Naddala ate ab'amagye ne poliisi. Nabadde ndaba ku TikTok okwo omwana yalina kye yayogedde ekintu ekikulu. Naga nti yunifoomu ya poliisi eyo bannange etegeeza ebintu binene nnyo nnyo, etegeeza nti eggwanga lyakuteekamu obwesigwa okukuuma abantu baalyo, ebintu byabwe, okubawa emirembe gyabwe, justice, amazima n'obwenkanya bwabwe. Ng'otaddeko yunifoomu eyo ey'amagye. Nze kyova olaba njitya kubanga sirowooza nti nsobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Owulidde? Okwegendereza, okukuuma eddembe, emirembe, obulungi, obwesigwa, okwefuga, self control, byonna biri mu yunifoomu eyo ey'amagye oba eya poliisi. Owulidde? Abasajja bali yaniyaga ebintu bino bannaye ebimu tubizanyisa na buzanyisa. Oli w'amagye, yes, yunifoomu yeegamba kyeyogera biki. Nze ndowooza babibabuulira eyo.
simanyi oli brother mu katoliki ya musosodoti kasoko gye bakuwadde egamba kyeyo kakati waliwo ennyambala ez'enjawulo kati Kenya kyabadde Kenya bawuwa mu nsi ki gye baaganye oba Cameroon gye baaganye bajjaaji okwambala ng'abazungu wano omuntu bw'ofuna degree bakuwa ekintu ekyo ekyokwambala nga kiriko huudu emabega awulidde ekintu ekyo kiba kitegeeza ekintu kikulu nnyo edda abantu abasomye nga bwe basoma amagezi tebagatuulira nga ennaku zino abantu bwe bakola nga amagezi ago bagenda bagagabana n'abantu lwa bwereere era eyo huudu eri emabega abantu be bakyaliranga ne babawa amagezi oba ne bababuulira ebigambo eby'amagezi mwe baabateeranga emigaati oba ebirabo oba ebibala mu huudu eyo emabega ne bagenda ne beeyongerayo okuyigiriza abantu nga balya ku ebyo ebibaweereddwa abo be bamaze okuyigiriza kakati olwaleero huudu eyo ebeerako nno ku kintu kyaffe nga tuguladiweetinga emakerere naye nze mbadde nsaba kihuudu ekyo bakiggyeko kubanga kakati abantu abo abayivu tebakyakolera bwereere ng'edda bwe kyali huudu eyo ebeera ey'omugaso huudu bagiggyeko eyo ey'emabega kuba tewali kijja kuteekebwamu owulidde so ennyambala yaffe naye etukozeeko era naye eva ku bazungu so internet omuntu yagiyiya kubeera free naye abantu ab'omululu bagitusasuza gavumenti ez'omululu zigitusasuza naye nga waliwo ensi ddala internet nga yabwereere owulidde abantu abasinga tebamanyi na internet gye yava naye ffe tumanyi abamu abantu internet ddala yatandikirawa yiri eri mu Scotland eyo ebyo tetujja bigendamu naye kiki kyetwagala Uganda Africa yeetaaga okuyimiriramu oba okuyimirizaamu yerowooze yeekube mu ttooki kubo kiri tugenda okukwata abazungu baatufuga abazungu baba kati ng'ekiriwo Afrika yonna kati ezukuse abazungu baatubba baatuyigiriza bino kyokka tukyabawakanya naye tubawakanya mu luzungu lwabwe ate era ate ne bye tubawakanyizaako byabwe byonna medias bebazifuga satellites ani azifuga kwetwogerera nabiki ebyo byonna omuntu najja eri n'akulimba nti tugenda okuleeta ekirala oba nze nja kubaleetera kiki security oba mu future oba biki byonna ebyo naye nga ddala omutawaana tetugulaba nti abantu betuliko be basobu abantu ffe basobu tulina empisa embi tuli babbi tulimba twenda tutamiira tugeyaŋŋana tukyawagana ebintu ebyo okubikolako tebyetaaga ssente tebyetaaga nnyo ssente ziri awo nedda byetaaga abantu okuyimirira mu maaso g'abantu ne bababuulira ekituufu amazima okusinziira we bali ne we baagala okugenda abantu abo bwe baba bagenda bugenzi kuzina mazina mu kampeyini nga kati bw'oziraba n'ebibaasa bya ssente ne kala yellow, blue, green, red ng'ebyo byokka bye bimala abantu baffe balina empisa embi
ezitali za buntu mu makubo mu mamotoka mu mabaasi gye tutambulira mu bifo ebikuŋŋaanirwamu. So ebintu ebyo ani agenda obikolako? Nabanyumiza omusajja jjagwe yatusomesanga naye ng'akusanga ku Sande nga teri ssomero nga tokubye ekikalu najja olugga ku gaali ye nakkuba. Kale lwaki tokubye ekikalu? Lugga Sande ye tafaayo principe ba principe oba oli wakuba kikalu ne ku Sande olina ekikola ki? Oba osomye oba tosomye ye jjagwe. What do we have that which cannot change? Naye nga tekituyamba kubanga jjagwe yatuyamba. Ng'otya discipline oteeka okuba smart in case osanga jjagwe. So we need people like that. Abali above our conditions, abali above our uncarelessness. Tetuli very careful ku bintu ebisinga obungi. Naye nga tusobola okuba abasajja ab'amagezi bali wano tobalabangako. Tulina abasajja ab'amagezi abasomi, abasajja bali mu by'ennono eyo ab'amagezi, abasajja bali mu by'amadiini ab'amagezi, mu by'obufuzi ab'amagezi weebali wano mu Uganda. N'ebweru mu diaspora waliyo bannayuganda abagezi kagezi munnyo. Naye ki ekitulemye okuŋŋaanya abantu bano tusobole okwezimba tubeere naffe nga tuba proud nti ddala tuli bannayuganda. Eki ekitulemye nga tusabye abasaba naddala abasaba basabye prayer warriors amakanisa gazze nga tusomye abantu basomye PhD ba professor biki byonna ebyo. Maje nga nago bagambye nti gafuuka dda kiki profession nabo basomye. Mwebali abasajja abasomye mu maje ako. Naye bo nabo balowooza kinange simanyi. Ne mu poliisi mwebali abasajja abayivu. Balooya be tulina tobamalaawo. Badokita be tulina tobamalaawo. Kati ffe abantu abatali nnyo waggulu eyo twebuuza kiki ekiganye kati kyekiremye. Kyekiremye mululu what oba mpisa mbi. Ddala ne tulema okutereeza akantu tuli miliyoni 4 mwezi mu 5 mbu miliyoni 4 mu 5. Gwe n'okulembera miliyoni 4 mu 5 nezikulema okutereeza. Oli omulala ng'akulembedde biliyoni 2 n'azitereeza. Tuli kuki? Miliyoni 4 mwezi ziganye. Nigeria erimu miliyoni 10 n'omusobi oba 15 kati. Olide naye nabo bakyalina ebizibu. Naye ba America bali bameka? Russia bali bameka? So ne Bible ejja kugamba ekitono ekyo Katonda kyakuwadde bwe kikulema ate ekinene n'okijjawa. Akatono ako ak'emiliyoni 4 mwezi Katonda katukoze eki katuwadde tetusobola ddala katereeza. Olwo bw'obanga bakuwadde biliyoni 2 z'abantu okola ki? Ddala ne tulemu okwetereeza ku miliyoni 45. Ate nga tugenda tukula, tugenda tweyongera okuba abangi. Amagezi geeyongera, buli kimu nno kyeyongera. Bubbi, bwenzi, butami, buli kimu kigenda kikola ki? Kyeyongera. Ababbi bayiiya n'abatali babbi bayiiya. Gwoyiiya geeti, omubbi ayiiya ngeri gy'agisumulula. Naye nze ndowooza abantu singa ddala baagala eggwanga lyabwe
oba nga twagala eggwanga lyaffe lino tuyinza okutuula ne tugamba nti abangi katukole kino ffenna waakiri emyaka 5 tutereere abaliddako beyagalire mu nsi yaabwe oba mu nsi yaffe. Mukama abakuume.